Alright, nate tusisinkanye n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi mu yolwalero on the sidelines mu Russia nga twongera okubeera ku byofuzi ebiri mu ggwanga nga bw'atera okukola. Njala kubeebaza okukola programu zaffe zonna okulayikinga n'okusaabala okusubscribinga kuba buli omu kikola nange munnyimirizaawo munnyamba okwongera okuyiiya n'okwongera okuba ne bye tukola. Mbebaza nnyo nnyini ddala olw'ekyo. Joseph Tamale Mirundi njagadde tutunulire ebintu bibiri. Olutalo lw'okuwangula emitima gy'abavubuka mu ggwanga okwagira ebyobufuzi wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi olulaba otya? Ani alina abavubuka oli omu alina kyawona ali eno n'ali eno. Bobi Wine alinga politics, alinga kusamba mupiira leke soka nti omusambi omupya ajja mu tournament ateeba but aluddemu nti Ronaldo oluba okukwata ku mupiira omuzingizanga bano omuzingizanga kituufu buli omu aba amumanyi. Kakati Bobi Wine took advantage of NRM. Why? First of all, his party was created by NRM. It was one of the NRM parties. But back in Mukalu, Baba in a strategy. Let us create a party to do with mobilization skills. And several people were consulted. Bobi Wine yatula. When he came here, we sat under that tree. I remember confused young man. Inalumodo ya brown, the sat ya brown, in the jungle boots ya brown. Nanganti I'm in danger. The people want to use me to fight Museveni. Can you help me to see Museveni? Bobi Wine is the first initiative. Was me to help him to see Museveni. Did you help him? He was panicking. Did he see Museveni? I told him we are frustrated. His brother came, Nyanza. We sat there. I'm concerned about my brother. People have approached him. Omunyiva asoka wa radio ni bamutta n'agaana. Emboozi ewagimpa. Yes. Baby kulu najja twatuula wali. Ne mugamba gwe. Museveni akwagala yajjeewo abakubya amasasi. Balina ne tuyituje tufa. Na branching ensambi anakulaba. Nikitaawo mwine ekidandali kyammwe. Tobiyingiramu. Badduka. Kakati Bobi Wine bwe yajja abantu baategeera nti wa NRM. Kakati ate nga mulimu gurupu endala emutiira ddala eyamukuba emiggo eyaba birungi eyo bajoga ensi yonna babirungi ne bajoga ensaabo eyo gurupu yali tebala yali tekimanyi nti ate ali gurumu dapu baire NRM gurupu kibula nze abo sibabeeramu teri lunaku na lumu lwendidda mu gavumenti ya Museveni. Tomanya, you don't know who is who. Lutalwa pira. Right? Mirundi soyogera tonnafa tomanya bwe bijja. Sisobola ndembo enjavu walantia. Sinza kudda mu gavumenti ya Museveni. I can sweep. I can sweep as a sweeper. Mirundi. I can sweep as a sweeper in Muhoozi's office. Over to operate as a volunteer in a state council toilet, public toilet. But I cannot be a minister in Museveni's government. Museveni killed my political career. Kakati Bobi Wine ne bamukozesa bamufuula gold mine nga bamubira mu wa Museveni. Bakusasira bandi. That's why they kusasira paying. Ine Museveni yakoze ubikusasira. Yamukola bubi namugoba kumukola emasaka. Toka. Musakazi yamugambye nze president advisor wo. Na yesi kulaba. Oyenza okwerandulira. Ni mobilize nabane mitwale esanga yesi kulaba. Yali musuma muzobinda bamu. Obinda bamu. Antukola mobilization. Omwana yange mobilizing za abantu. Ni yabakutuma. Gwe mulimo gwo. Yo mujinga kabisa. Ayagala kukoona gundi kati oyo omuwala bamukutte. Ayo alumbe namyalo. Ono omujozi amukozesa kati oyo omujozi. Omujozi ajoga buli wamu. Yakozesa oyo omuwala. Iliwele yalikozesa. Mbadde nti abadde ayamba mwe ngaba presidential advisor abatalaba mukulu. Yaga nze mu lw'amagezi sikulaba. Ng'omuwamagezi oyina kusasiro oyina amagezi kiko wa Museveni gwe. Mirundi. Oli wawe nti mpa amagezi aba manyoga. Presidential advisor. You take it literally. Can you see me there?
Have I ever entered that office? The man who did the propaganda and the political science. Nekati ekyana kikole kitya yakiwa omulimu kimukolere tekimulaba mayinja dduse olina okutegeera nti eno gavumenti ekukozesa nga hunting dog kati okuyiga kwawedde winter bwegwako engoye za winter bakanyugankanyuge ne bazireeta mu Africa kali mu kampeni eddaka agenda banoonya n'abaagala nga tebamulaba wulira luli babadde bayimbi kakati osanga ate w'amagye ate ono omukyose nnyo n'atukyuka ani buli wamu ate naye alireeta babe. You must be relevant. Musevi talina mukisa kisasa ekikazi kyange ndi muzeeyi nkwegayiridde ndaba njogereko nana toka nalinnya erikoputa yali tamanyi nti ente bazireetera kulole nga zisanyuka naye nga zigenda mu lufula nalinnya obabukedde obuferebende ne bamukuba kusasira alimu erikoputa kusasa ewakoma obulungi n'obubi buli olabanga piikapu ereese ebirungi ewammwe ku muwalawo manyi ejja kuleetako kufini I mukama ebyo tebabinjogamu. You call me refer to me as an advisor at your function. Nkwataka zinto nkakube mutwe. Make not be an advisor. Myaka 10 sibigendangamu. A man like me nange yasoma. But let us look at the method operandi. Yes. Kusasa omusala gwa president advisor n'emmotoka n'ofiisi ng'ate takulaba gwe gwateeka okwadvisinga bw'akomplaininga mu public abamutuufa bajja kusa ye atakola ng'ate bizeeyo bakuwa bwadvisor kusasa alina amagezi agadvisinga Museveni eyo bagiyita nnyumba nzadde eryo jirikiti basulako mbwa zifudde nagaana nagenda okutulayo nga embuzi ndobayo mirambo gyambwa nenga wano siweewa n'entema myaka 10 sitting young and it will be expunged from my records. This was a humiliating title. That a man like me can be an advice? Me to the president. Me which is to the president. Attend the medwa, the chief advisor of media on Gobier. But what was Andy Mwango? Museveni and Padre Center was a Kutingo quarters. You come on using this, not is in a bomb. You are lucky. Not in a bomb and to recall. I guess not to the same name, but ajja mu office yachi wanuka bali bawete papa muzike waffe nga bazika vu nze bantamira ddala abantu abo tonjoga kusasira yimusiru why you see kusasira maybe amuwe taitenda naye bwonga nti am your presidential advisor n'amugoba mu bantu kumukole masaka genda toka yamugambye gwoli mugagga olina sente kanjoge n'abantu bange kusasa gobagoba mu nyumba obugagga yabujja tamanyi protocol. If you want to lose your dignity, if you can kolagere ku musajja kubanga njagala mbuulire lwakyakubesibuya basa kwaleeta sente musajja nzo kwa ina sente zaleeta ate tomumanyi segedde nzo kwanga kole ya president bakunoonya. Anyway, tulina Joseph Tamale Mirundi mutani wayo na Mirundi mole namatovu twogera ku olutalo kwakirabika mu Uganda olutalo lw'ebyobufuzi gwe musajja gwe wabavubuka musajja gwe njagala nkubuulire wakati nedda gwe ne General Muhoozi bakusimu yange ndikitawo waawa obanga oyagala sente kankulegere gye basiyaga abasajja mu kisenyi bakusimu yange kisajja gwe koma nnyoko walendeteddeko ebyokulyanga ndi ku ssomero bakusimu yange koma nnyoko mbuulirako mannyoko kojjaawo talina baana teyazaala ombuulira kojjaawo nga Mirundi yafa kali ennyoko twala ennyuma yo mu kisenyi tumbuulira gasiyeko mannyoko ndi baabawo batuzaala ffenna genda kabuli ya kitaawo tuombuuza mbu tunagenda wali genda kabuli ya kitaawo eyazaala ataasoma ne mufa obwavu. Joseph Tamale Mirundi waliwo omuntu asayininga ye yasayin sikiwanga Mirundi alituuka mu ggulu era bwe ndi musangayo nga atudde mu ggulu ndimanya nti Katonda muli wanguzi kubanga naawe nga mu ggulu Mirundi yali baakolayo kimi oliba okolayo ki mu ggulu yes bwotyo kubanga this man has been ringing me for the last 2 months. Baby has something to give you. Ante abantu balowooza baba ne bakuwogambe mu 7 because of the wa amagezi. I have a distant relative who is sick. Is a chief mubbi. Oyo ngokwate 10 ng'omwereza ng'omwejja. Economy.
yali aziseke waffe yani identify kyobala kikuba omanyi gwe tomanyi kati kino ekisajja sikinaako Luganda nakamu era tikiri serious naye kyagala byenjogera kigende kifune ku social media era kati kyo kifunye. I know how to deal with these people. I don't blacklist their numbers, but I know how to respond to them. That response is rude. Yes. It's not for a mass communicator. No mass communicator talks like the way you have talked. You have just abused instead of communicating. If you get these numbers full, I didn't never forget. My telephone, simu yange emaleta chikatano ngoyogedde nange nganchakuwulira. This is a group of hooligans. Somebody akubulya nagamba sina. Ayina muganda we, ayina semanyi kojjawe, yalemera mu kyalo, nze nze kaze gwe bamanyi, simanyi uyu muppi. Koni man. Kali. Lwaki tafanga? Mu myezi ebiri yazza kubye nga nsaba sente, lwaki omulwadde tafanga? I deal with you the way you come. Abasiyazi bwe bali atwaliyo ennyuma ye. Omanyije bali. Omulagidde mu kisenyi. Bwe baba kubuuza mbu abasiyazi bali mu kisenyi. Abatunda ennyuma. Kyoba nakyo kye kikuyamba ennyuma ye mununule. Omanyiyo mu kisenyi bali awo. Oyina gwe. Anyway, kale tuli ku byabufuzi bya Uganda. Tunuulira Bobi Wine versus General Muhoozi Kainerugaba kubavubuka. Bobi Wine eri gundi. Hype ye yajja nayo takyagirina. Banooza nti yeeyongedde. Abavubuka bali impatient. Abavubuka botakiyiwa, abavubuka baagala ku. Abavubuka baagala panado. Enkyakole. Kakati Bobi Wine too, the way even yesterday, banne bamuggyeko fayiro bbiri. Kubanga Bobi Wine ekibiina yakisuubuliramu. Kalandasanire waaka. Abazungu bamukwata ne bamubbiramu. Kakati ye n'akikoleramu ssente. Eno bano beemuppi baamuta. Why? Bobi Wine yajja n'aleeta beemuppi nga tayina waava. Beemuppi baamuta b'olowooza? Musajja alina omukono gw'ekyuma kuba MP sebo. Bobi Wine si wa Makerere Nkoba za Mbogo, si wa Gundi, si wa UID, tayina waava. Bano bampuuka balina gye bava ekibagatta baamuwanga. Bobi Wine talinyangako Makerere. Kakati ekibiina n'akifugira ku mob. But what has exposed Bobi Wine? Tiye ne mutwe n'abaana abalala babadde balinawo security deal nga bakolagana n'abazungu n'abali mu gavumenti mbi Muhoozi oluva mu magye bamuteekako indictment awo Bobi Wine agudde kubanga ate yabyogera babimuguzeeko fayiro bazimuguzeeko Bobi Wine neggulu batunze fayiro bbiri waliwo ate yaziguze tubulakamiri Muhoozi ate sinaye fulambuya nti tazaagala Muhoozi tajja kwogera naawe olw'okuba nti waguze ebimugundu. Somebody got 50 million. Nubianiri yafunye omutwalo gwa $. Don't joke with him. Let them challenge me. Let them challenge me in the move. Could have a video. Yafunye omutwalo gwa $. Nubianiri. By'oyogera obikaka. Yafunye omutwalo gwa $. Bawadde omubaka wa parliament omutwalo agutwalire Nubianiri. Wabati yazi mwade ya mubi. I saw somebody who was given 50 million. I can even play a video. Yes. Akati eggulu babitutte fayiro bbiri bazibiwa Bobi Wine eziraga abantu. Bobi Wine mugagga nnyo because they have put people in Malawi, in Zambia, in Kenya, where and they have taken even fingerprints. Even those Butayimbwa people have been paraded as those Muhoozi tortured. Kakati ya Bobi Wine amaze okufa. The moment waliwo ekintu mu nsi kyokola ekikuleetera obuzibu. Yes. Nti mmwe mulemeddwa ekintu kimu. You have failed to handle Muhoozi politically. Politically, yes. Mwene mulowoleza mu malisi. Malisi. Like this politically, yes, politically. Yeah. Nobody is confronting him politically. To talk about political issues. Yes. It is the family versus those issues. Yekyabakole nti abawasikante information. Katono na abula. Katono na ebwatukola. Kakati, that a person ye yakola ekintu kimu MK project. Nagirekaawo. Shapeless teryagitegera. Kakati ono eyo yitowe kitole nnyo nti ye mugezi mu nsi. Oyo muleke. Kakati ye tayinawo ideas was passing. Oyo muleke. Kandi Muhoozi win as the darling of the youth. Asobola okujja abakozi batsumbwa Muhoozi kyabakoze. Nti Muhoozi ye yageyininga. Kubanga buli kibakoze kyonna tebamupulaningira.
what do we do? Ndabagamba nti bw'oba oyagala singa mubadde mulwana ne mukazi wo ng'ali mu ggomesi nakugaa nti lunkuba oluyo olabe omusajja omugezi tamukuba ayinza okuba nga akwesa akaso. Yes, oyinza ogawayi omukazi ono alina kya olaba yeesigala nti lunkuba olaba balina kyayagala okukola. Kaakati gwe strategist omutuufu don't undermine Muhoozi. You say whether Muhoozi comes or Museveni comes back, we are ready for any. Nebo mubeera ne coach w'omupiira ng'ono wammwe nze nali simanyi nti coach wa Uganda Cranes Muganda. Sirojovic Muganda. Abaganda bakugamba ti bw'oba tulina mwana weeka ejjinja kati yeye talina bikopo azina aweeka cupa y'amazzi. Oyo coach Muganda ddala. Oyo coach Muganda yaweeka cupa z'amazzi. Omuganda kanti bw'oba tulina mwana weeka ejjinja kati yaweeka cupa z'amazzi niva nozino neyeyawulo nozino banno baleeta bikopo naye tanyigebwako kubanga Uganda is a dumping place. Kakati nkugamba nti singa abasajja bano baali bagezi, yes, it is not easy to fight Muhoozi nti because Muhoozi gives this country information. Muhoozi alina script kwatutambuliza yamanya kyalina ne tubuukira ekyo nazzaayo ekyo nemuleta tweets nemuziva. Kakati ezimu yazisangula nayo obwamawulire buno bwonna obwa monitor bwe baali bawa ssente bumutya butegedde nti is a reality ekinaakulya ogoba kijja. Kakati buli divided nono yennyini abadde amwereegamu naye yennyini amaanyi gawo the moment Museveni met naye olutalo lw'abavubuka abavubuka Bobi Wine bamulabye emyaka egi era bakugamba Bobi Wine njakka kuwa akatambi nga boogera bagenzi gye babawadde ssente baagaye nti Bobi Wine alya yekka na famire ye alya yekka ne bakuba kutambula agenda ne Edi Mutwe tatwala bagezi alya yekka ngenda kakuwa obutambi ngenda bukuwa uliiki nga batunda ebyama which means ti Bobi Wine ne weevu gye yali ayina ate Bobi Wine nti poliisi yeremesezza weevu kuba tebamutanduza bamukkiriza okutambula kaweevu kayinza okudda. Bobi Wine nti yaleetebwa abantu muli wa ssente. That's why nabagamba nti ab'opposition ne bafiiridde mu parliament nti it would be the parliament, the opposition members of parliament who would escalate this issue of Mabaati. Mwe gw'omulimo gw'okulinnyira mu nsalika tukiraba nga tebamanyi anti gwe bw'oba oli musajja musiraamu n'oli ennyama ew'omukafiiri baga nti yakufumbira mbizi gwe wakimayo ki kubanga blackmail tugimanyi nti me am scared of free things. Kyobala alina kugambye eggulo ti Abaganda batya nnyo free things. Ebunyolo they are excited. They are getting land titles from Baganda to Banyoro. Kakati Muganda land title ye agikwata agiwe government. What if there is an attempt, a plan by government to nationalize Buganda land? Bakugulira ngani? Era bote babikiriza. But singa babagambi nti tukuwola ssente ezo ne weekola mu kibanja nga tuzikola ogule ekibanja ky'owoole. You will pay in installments. Omuganda yalikiriza. Ate tebaaligaye nti gavumenti ti Museveni kati Museveni bamususpectinga mulimu omuko oba sali musale yabirimu mulimu omuko gwawe mwanyi gwawaki baagala kutwala ttaka lyaffe kuba batandika nala evictions ekitegeeza kati Omuganda ali scared. And the question of evictions is not ending. Minisita Mayanja n'abakooba bamugemereire zo zigaanyi bannantaba evictions zigaanyi. Okimanyi nti omusajja akwata abakazi ne bamalaya bamutya ne baga nti ngenda ggula bamutya baga nti era ajja kutwala yayize bwereere. Oyo musajja mukwasi w'abakazi buli malaya gwalamuza akadduka. Kakati tosobola kutandika na eviction of land n'oleeta an alternative. Credibility ye bayakola ki yafa ku kiri. So that's why the Baganda are very reluctant to embrace government policies. Nti babatya nti of all people abagule mwanyi mu Uganda era mukodomi ogwo wa 32 billion teriyo Muganda asobola gula mwanyi bamugisu alwa abali jali atazigula anti kinkubuulira azijewa ono bamuwadde a free interest loan grant of 32 billion
ebyo byonna Museveni ali ku ttaka kubanga Museveni ebintu bino byakimulatinze nga abiraba kakati bwe yakimulatinze nga abiraba naye afunye ekizibu nti olutalo luli mu bantu be and Museveni a highly intelligent man bwe busungu buli omwana oli era nze ntya obusungu bw'ono mwana tuli bayala tuli basungu Muhoozi anaabusobola kubanga starting at that atabeerangako mu gavumenti that's the ekyabantu bakimanyi nti ono yefuula Crown Prince n'ajooga ensi yonna n'ajooga Parliament fefena n'atuniyako nina okugenda mwefukamirira abantu bajoze Muhoozi tanyega yali ali ludda andi kwe Muhoozi Museveni yakweka mutabani we mutani we yamukweka abaddewa okumanya Muhoozi oyo musajja mugezi obanga first lady ajja ne Salim Serena ajja mu government what prevented Muhoozi from coming to be one of the 10 representatives of the army mugezi nnyo oyo omwana mugezi mwana ye mugezi oba kitaawe mwana mugezi nnyo first lady yandibadde naye nawaali first lady yagandi Katonda ampise banakkiriza Salim Serena agandi nze ndi first baddeko minister ne bamuwaako minister balabye Muhoozi nga avaayo even mentioning his name nga balonda ku 10 nominated gundi tayalimu teyajja he knew when to come kyovalaba yakola naddayo is this the right time naleka yes when people are saying his father has failed anti ankuboli tebamunenyeza ebyakitaawe kyaguyaga nti government ya mwentawaanye tebaga nti anti nkugambye ti Museveni yava kugundi omanyi bw'obanga ovuga emmotoka omugivuga bakuyita okuwondowa naye owondowa kasozi owondowa kaserenge Museveni we yajjira ebintu nga toyinza kunyenja ng'okuvuma ku Museveni olupapula lwa citizen lwava Museveni ne lugwa Museveni eggwanga yalisanga wabi nnyo abatawanyiza eggwanga tebasukka 10 abalina okudduka bo balina kudduka abalina okudduka tebasukka 10 bali 10 abajoze enswa baginidde ku mutwe abaginyaddeko basajja mebule baga nti nze bwe muba nkwasa oluba okulayira bwe nti ntema butemi kyanjega bukyanja and you see they have provoked Muhoozi they must run away era nze mbagaja would be an ordinary location as Ruto relocated his business to Uganda these people should relocate to Kenya naye kibalina emisango international crimes ICC babayolerayo ensi ne babona kakati can they talk to Muhoozi Muhoozi is also a human being waliwo batajja kusonyiwa no we can create a reconciliation commission to forgive truth and reconciliation is necessary omunyoze emyaka n'emyaka ensi ono yako kubanga olina okukitegeera nti waliwo regime egenda okubeera very hostile n'abanyankole gyebaga nti empisi yewaani me when I see options Muhoozi can harmonize the two groups. That's what I was want to say. Yes. Is Muhoozi the option to an angry generation abantu banyivu nti if they get a more hostile man than Muhoozi kubanga Muhoozi nono mukaji oga abantu asobola okutu abako basobola kutuma abaana baabwe bagenda bakojja waabwe they can send their wives there to soften him ewange tuli kibutumayo ewange tuli gwe batumayo amamba gamba when a woman sweep herself naked before drunkard men is raped Fabaganda tukuga tuekisiza akera tunamumma omusajja ategedde nti lebadde mukunganyiza sente asabye emitwalo eki omugambye tewali alawensize tozina what do you want him to do? I'm not condoning omusajja drive avuga omulamuzi we bamusibye yayogera ekigambo kibi nnyo mbu nja kuvuga emmotoka ntomere omulamuzi abaali mulinze bali mugobye bugobe omusajja nkubulire driver wa Museveni yamugamba nti muzeeyi amaaso gange tekakyalaba bulungi neetaagayo galubindi mugasimama huko nayingira mmotoka endala ntiyaddamu omuvuga okakasi yes kyokka ekyo bwekityo muzeeyi amaaso tekakyalaba anti otegedde tukyalaba ate onvugira ki bali mugulire galubindi ye bazimugulire naye ajja kuvuga mulala namugoba teyamugoba waliwo essajja eddala lyamusaba ssente temukazi wali ali mu ddwali baliyitaani sajja linyolo nelitintinga emmotoka ye Museveni aba agenda Luweero atuuka ewandege yakubira abantu nga tebamwanukula
ekawempe tebamwanukule bwayise tebamwanukule bwatuuka ematukomuyekera nga tebamulaba namugaa nti naye lwaki nkubira abantu tebanyanukula nti gwe tomanyanga nti ensi yakukyawa. Museveni akwata emmotoka neyeevuga n'akomawo nga kyo kitudde emabega nawubira abantu nga bamuddamu ne bamubulira nti emmotoka yagitintinsi teyaddamu mumuvuga. Isingoma bamuyitanga Isingoma, omusajja driver Isingoma. eno tebamulaba nga kigitintiza kubanga yamusabye sente byakusaasira. First learn the do's and don'ts. If you want to lose your liberty, work for Museveni. Museveni tawa staff wekitiibwa. You go to the kakati nga kusasa, if kusasa wants to see the president, she must write to the minister of charge of the presidency. That's why I avoided it. Tontwalayo nga ne minister president naye baga itamulaba kali atowandikira oyo mwenna kandi gende wa prime minister kubanga Museveni mukodo nti abo bonna ne ba minister ne bani bamunoonya mabanja kumusaba sente. That's why he hides himself. Mabanja buli agendayo avayo mabanja, buli agendayo ennyumba yange bagitwala. So that's why even me, that's what I do. Nyiza okubeera ewange nenekweka nembaga nti omwana anayogera nti mweri ajja kunda kubanga buli ajja ewange tewali aleeta nkoko, teri aleeta nkota ya ttooke. They are coming with the problems. Oyo yali ne Muhoozi be balina ssente za Muhoozi kubanga abantu bali kuno tutwale wa Muhoozi njala kuntwala wa Muhoozi tuyingireko otujjukiranga ondabiranga ddala temwerabiranga ne mulya mwekka. Abantu baffe baava ku ssente ez'okukola ne badda ku ssente nti obwa campaign manager mulimo. Buli omukyalowooza ne bakulowooleza nezootalidde obwa campaign manager bo bayanga oli bulungi tuwe ku ssente. We must reorient these people. Museveni kye kimubonyaabonya. I wrote, I'm going to reproduce it. Gutunakomerawo nja kuba nkafunye. I wrote a book, authored a book. The problem causes of youth unemployment in Uganda. Nembagamba nti mwetaddeko ekintu kye mutasobola. Youth unemployment is an international phenomenon. It is. Countries differ with the ratios. There is no country, even the donor countries, so can't tell you unemployment. The rates differ, but it is everywhere. Nembagamba, look what the way we are brought up. Abaganda bakugamba nti obwavu mpologoma bwetwerwanako okulya. You yourself obwavu lwoyalwa mu nnyindo olwejjamu wekka kubanga engalo y'omuntu omulala atya okukwata mminyira. Obwavu omuko omwavu amera amayembe. Why? Ffe mu Baganda kasa you don't come face to face with your mother-in-law. Asoose okulaba munne ye yeevumba ensiko. Kati nazala oba mubuuza ng'oliko ssere nti omuko abadde tantomedde, omuko wa mmotoka atomera. Nazala omuteeka mu lumami mu benzi n'omuvuga. Ne mutambula mwenna. Mu benzi temuli buko. Kakati nababuuza, you tell me a proverb that it tells a younger Muganda that to get wealth you must be given money. Tell me, in all government, local governments, oba government ya Buganda yakwatanga sente n'eziteeka mu bantu. The colonial government only provided the seeds, and market. All. Grow we shall sell. Yes. Grow we shall. Yes. They actually provide assurance that when you grow as much, we shall buy as much. Ofuna. Abasajja babeeranga ati balina bank. Naye ng'emmwanyi ze za myaka eki. Christmas atunda nga zikala ne zeenyeenya ne bweziti. Insurance y'eki. Mwanyi. Naye kakati tunuulya generation gye tulimu. As Museveni gives his money to buy coffee. I am aware nti mwanyi mukyalo batunda ebimuli. Naagula kimuli. N'omuyembe bakugula ebimuli. Agendo zinoga nga yazitunda dda. Emwanyi bazigula ebimuli. Mwe mulaba yayise emwanyi nga batunda kimuli. Emwanyi batunda kimuli baavu. Ebulamu gye waffe batunda n'omuceere ku kimuli waba yakagugira n'agukuguza tamanyi kirivaamu so gugenda okudda nga talina kyafunamu tabimanyi. Ani abimubuulira nti abantu batunda emmwanyi ekimuli. Anaana abimugamba nga buli omu tebamukiza mmotoka. Surrounded by people don't allow others. Ati kakati bo bakimanyi. Abaganda bakugamba tewoteekera omulalu mu kyama.
why does he only trust his wound? Luli family yali tanakula nga tali inward looking. Buli akwate mundu kati ayagala kuba, could it be anirikiza is a problem in the security forces? Tekiriyo. You see, omuntu yenna kasa media nokera ku machano ganti ngenda kuwandika katabo kuba kwata bakazi eri akwata ofuna akwata omukazi buli lunaku. Yes, nabaga nti mu psychology kasa omuntu akola ekintu kiwa abalala amaanyi. Kikakati oyo driver the impetus driver tabadde na mungu yayogedde bwogezi ne bamusiba. But what have you solved? Chokanga ayogera ku lw'abangi abasirise. Bw'osoma trade union bajja kugamba nti manager taba mu trade union naye ono waka wa bulijjo ayingira trade union. Why? Tiye omulimu gwe kati omuwala akola wano ayagala kujja kukola wano. Bamala omuwa w'omulimu n'akyuka. She works every day. Ayagala lunch ku mulimu wadde we abadde tagirya. Ekyokusatu bw'oba omusajja mukazi waka kati muwanga okola abaana bagamba okola kati you start realizing nti omusala tegukumala. Eyajja ine humble we you start agitating. Trade unions kakati mu Uganda olw'okuba ensi yagwa eddalo teri mu nsi trade union gyebeera part of government. Ebyo byonna tebyali baddewo. Mwali badde abo bonna affiliation za notu. Even civil servants. Era mu kino ne ba Asha simanyi Asha wole simanyi Wilson wole bikibi. Tebalimu tebogera. Nkima bazi wemmere ne zifuuka abantu. Where do you find the trade union part of a ruling party? When Tony Blair had to reform the Labour Party, najija mu trade union. Abo bafu. The issue is yes, abo tebakyalira wakazi representatives. Museveni yabakuulamu amanyi. There is nowhere a wakati representative can be part. Ne bagenda mu National Security Fund ne balaga wabo bawe. Abo tebakyali ezo nkobe z'ebusitema bwesitwala mu National Park zifenjala. Enkobe z'ebusitema nga zatudde nidi zazo size enkobe ziri mu National Park. Abo bawakazi union leaders enkobe z'ebusitema zirira ku luguudo bazikanyikira menvu bava ku bakozi bannaabo. These people abandoned their workers. This is why civil servants, by the time I was given money by IFJ to start a trade union, a general trade union in Uganda, yali tesoboka. To start a trade union, you had to have 1,000 members, and the journalists were not even 200. But today, the number was reduced. Even the civil servants must have trade unions. But with this freedom, ate baddira bano ba leaders nutu ne babatwalawa. Zino nutu leaders are comparable to the baboons of the system. They have different needs. When you call a meeting of baboons and you call them system baboons, they will bring these are modern baboons who depend on ripening bananas, who depend on handouts from people. The baboons in the national park are different. They have different needs. Kakati ekikizibu kyemuyina. To the baboons, the leaders of Nutu are comparable to the baboons of the system. They are different baboons. Their needs are different. Chobola bantu tebasobola kuvaayo ngono bamukute driver bamusibira. Tebasobola kuvaayo nga omukozi bamugobye. Not the national organization of trade unions of Uganda. There's another one called the Confederation of Free Trade Unions. These are baboons. These are system of baboons. Comparable to system of baboons. They're comparable to system of baboons. When you call a meeting for system of baboons and these baboons in the national park, they have different interests. They live under different conditions. The buffoon of the system will be very worried if the highway is closed. Oluguudo bwe balugala oyinza okusanga mu covid ez'ebusitema zaafa nnyo ez'omu national park zasurvivinga zaali zimanyi okweyiga kakati they are both baboons. But the environment and their interests and what they are fighting for is different. On the sidelines mukirashye olwaleero njala tukimalize wetyo ne Joseph Tamale Mirundi webale nnyo bali ddala ate tusinkane mu mboozi endaliddako nze Simon Muyanga Lutaya.